Okujaguza mu masomero ga primary kukyagenda maaso oluvannyuma lw'ebibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu okufulumizibwa olunaku lw'eggulo. Mu masomero ge tutalazeeko abayizi balaze essanyu ne beebaza Mukama Katonda okubayamba okuyita ebigezo byabwe awamu n'abasomesa baabwe okufaayo ennyo okubasomesa. I started this school from baby class until now I completed in P7 and I got 5 aggregates. I also thank my teachers for helping me in revisions and everything. Nebaza Mukama Katonda okunyamba okuexcellinga mu bibuuzo byange n'abazadde bange okumpeera school fees ne teachers bange abansomeseza mbeebaza nnyo era nafunye 6 aggregates era ndi happy nnyo. Nafunye 9 era ndi musanyufu nnyo. Nebaza nnyo mama wange ne taata wange abankeezanga buli lunaku nzije ku ssomero ne baticha bange abandabi abansomeseza ne bampa ekisinga. Natandikira hano baby class era kati maze P7 nafunye 11 aggregates era nebaza Mukama eyansobozesa nga nzifuna nebaza bazadde bange. Okusinziira ku Milton Tiberindwa nga musomesa wa primary, abaana okuyita obulungi balina okukolaganira wamu n'abasomesa ne banyiikira okumalako syllabus ng'obudde bukyali basobole okufuna obudde okwejjukanya mu byabasomesebwa. Twateekamu amaanyi nnyo hard work ne tusomesa abaana mu budde, lesoni zonna twazisomesa bulungi mu budde. Ndowooza kyo kyennyini ekyaleetera abaana okuyitira mu ddaala erisooka bulungi. Singa abayizi baba bakolaganye bulungi n'abasomesa baba basobolera ddala okwesalirawo bulungi ku biki bye baagala okubeera mu biseera eby'omu maaso nga tekyetaagisa muzadde kumusalirawo. Omwana bw'agamba nti ayagala kubeera lawyer ova wansi ng'omuteekateeka n'omukaaba oba ng'oyagala obusawo olina okubanga okola bulungi okubala, okola bulungi science, oluzungu lulungi. Kati tewali nsonga lwaki omwana ono ateekebwa okuva wansi nga ayagala kubeera musawo era n'omulaga n'abasawo already abali mu buweereza obwo. Tewali nsonga lwaki omuzadde agamba omwana nti tofuuka ekyo kubanga nze njagala ekyo. Abayizi abaatuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde bawerera ddala emitwalo 62 mu 12,299 ate bo abayitira mu ddaala erisooka bali emitwalo 8 mu 1,210 ate nga bo abagudde ebigezo bino bawerera ddala emitwalo 64 mu 833. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.